SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Omugongo kataku nkutuki. Chichi. Ekitanda nabadde nebase ekiro omutayimba ne gukutukayo bw'ekyapaba bw'eppubu bw'ebitanda pati n'eyike waayo. Kati nno si kitanda kyokka. Ngambya kati ekitanda kakyesu. Ngenza okuvaayo nkwata ku lujjo dusiba bwenti omunyolo ngenze nagwo mpaka wo kuddimwa diyeddinisa enkwege zatera doddimalawo weewonye lyakyoma eddirisa enkwege ziriya bannaye nkutidde zisimanya abaana babyuma babijja wabaayo kyabiki mwabuuzenga ku bantu nyamba nti abaana bankolera ekitanda bani baabala ba invention plus group of companies obamanyi bankolera ekitanda n'abazzukulu bajja kukisulako ebirugibwa ebiti n'otaŋŋamba ate munange tebaboolamukolera bakiribona nze nvudde wano kugambye wano baba nkyolimpa okyuse njagala enzigi bbiri wenzirezi wenayo ziba 10 ozifuna leero Zubendo yokanganojja tenyekula Invention Plus Group of Companies basangibwa Nsanji okulirana Hana International School abetaze bakubire ku not musanvu not 2 not musanvu 8598 oba not 392 emu musanvu 587. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga onakulwayo nzizo okubaddamu ebibuuzo bulijjo bwe mumbuuza nzizo okubawa ansa bulijjo gye mumbuuza mungamba SB4 tuwetedde abazimbi tuwetedde byonna byonna naye okufanica n'abantu abasobola okutukolera zigeti n'enzigi funyeko abantu bangi nga munkubira nga mungamba nti olinayo ku muntu asobola okukola enzigi obulungi n'amadinisa nagenza okubuuza ku mikwano gyange ne bandagira wano bayitawo ku Invention Plus nengamba njafunako olunaku ngendeyo kompo y'olubu lw'ekigere ekyomukisa omulungi bwenzize sanzewo omukulu ono anyaniriza bulungi neyanziza ssebo okunyaniriza bulungi omukulu anyaniriza bulungi nate ngenza okulaba ekifaananyi nga ninga akimanyi nga nkimanyi nenga mukama akola ebyafaayo ekituufu ssebo senza okulaba taata nange bwentyo ssebo emirimu mugyebale kale ssebo nagenza okunoonyereza essebo nga gwe mutuufu essebo era nensalawo okujja okulaga abantu bange oba abatugobera n'abatufollowinga emirimu gino gyokola tomanyi omuntu ali eyo abadde babera mu inbox yange SB4 fuirayo omuntu w'enzigi SB4 fuirayo agenda okunkolera amadinisa gange oba oli awo enaba ansa y'olunaku olwaleero tusaba kutubuuza abo abatulaba era abatugoberera tubeebaza nnyo okubeera nti mugoberera mwami SB4 ne media system ye yonna Tuwebaza okubeera nti naffe mwongedde okutwettanira kuba emirimu gino gyonna nga bwe mugirabye olwaleero tekuliiko gwaffe na gumu ate nga era bw'otambudde ssebo okuva ku kolansi okujja munda tetubadde ku kkubo naye abantu basazeewo okubeera nti bajja ne batuwa oda era bwe ntandika okukubalira ebintu bino byonna nga bwe bifaanana ojja kgenda okulaba nti buli kimu kyefaanana okwefaanana kitegeeza nti buli kimu kiriko nnyini waakyo tutambule mpola kuba nze kati mpira ntandise okusavuwala tutandikire eno so obadde okyatweyanjuyira ku Invention Plus amannya gange nze Dr. Hussein Kisikinsamba nga nze director w'ekifo kino era nga omulimu guno tugutambuzizza okumala emyaka 8 essaawa ya leero nga tukola ebintu bino byosanzeewo n'ebirala bingi ebigenze nga bw'olabye olujja luno lwali lunene nnyo ddala nti n'eri yonna yonna wabweru w'ekikomera wonna waffe okutandika emabega wano wonna wonna yali nsiko neffe tudevelopinzeewo from time to time so twebaza abantu bonna mu nsi gye bali olw'okutukkiririzaamu n'okutwesiga n'okutuwa emirimu gino gy'olabako era tubeeyama ntujja kwongera okubaweereza Invention Plus mukola kinga nvugyeko okwokya byonna bemukola tusaba bitwanjulira ntwala omukisa guno okutegeeza n'okutegeeza ensi n'okutegeeza bonna abatulaba nti mu Invention Plus 1 tukola metalworks bwe ngamba metalworks kitegeeza amadirisa enzigi tanka z'amazzi obukomera bw'okumayumba nga buno bwe buti ebitanda by'amasomero na buli kintu kyonna ekyokebwa omuliro tukola stainless steel bwe bukomera oba ebintu ebikolebwa mu stainless steel tukola ne aluminium fabrication yetaba wa muliro wabula abawa joinery tuddira ebyuma ne tubisala ne tubijoininga ne tubiteeka ne bikola amadirisa era mubikolera wano era tubikolera wano bino betuteeka mu hotero ogenda ku hotero zebbe kuliko amadinisa ago tugakolera wano
era bwe tunaviira wano mukama wange ojja kubiraba yesebo. So omuntu ali yakulaba olunaku olwaleero nze nyiza okuba nga mmanyiwo ku ndagiro yampeerebbwa nenkutukako omuntu ali eyo mulagirire wano tutambula tutya okutuuka wano. Omuntu ali eyo ng'oyagala okujja wano bw'oba ova sayidi za Kampala jangu otuuka Ensangi Masaka Road wonna w'oba oviiridde oba Kampala oba Mbara Road viiramu Ensangi. Bw'oviiramu Ensangi bw'obanga ojjidde ku bodaboda gwe bagamba nti ŋŋenda ku invention plus group Emmanja aba bodaboda bonna bamanyiwo akafo bakayita Manja. Bw'oba ojjidde mu mmotoka eyiyo ya buyonjo tuuka Ensangi ku stage kwata ekkuba eridde e Buloba ojja kusanga sign post. Bw'oba tonagisanga ku mukono gwo ogwa ddyo manya tonnatuuka naye eyo ojja gisanga oluvannyuma lwa kilometers nga 2 okuva ku Collins. Ojja gisanga ekipande kwekiri ku kkubo kisoma invention plus group. So nga otugambe kati buno bukomera bwa ku nnyumba. Yesebo. Buno bubeera ku sheds. Yesebo. Gali madirisa. Gali madirisa. Tulinawo amadirisa, tulinawo gate, tulinawo enzigi zino eza sliding, tulinawo gate za garage oba enzigi za garage na buli kintu kyonna omuntu kyandirowoozezzaako ku nnyumba ye. Tutambule mpala tugenda yesebo. Kaakati olabagana amadirisa gagenda ku bungalows. Bungalows zezino ennyumba ezizimbibwa ez'okusulwamu ez'obuyonjo. Twali tuli wano client n'atukubira n'atugamba nti njagala ennyumba yange mugisereke. Bangamba muzimba nti yesebo tuzimba. N'okuzimba muzimba. Tuzimbira ddala bulungi nnyo era tuva ku plan ne tugenda ku construction development ne tugenda ku roofing ne tugenda ne ku metal works ne general finishes. Era omulimu guno gwolaba mu white client ali Nansana. Yasinzira n'atukubira essimu n'atugamba munserekere ennyumba yange baali bagizimbye ng'etuuse ku roofing. Bwe twamala okugiroofinga n'atugamba nti naye ate bwe nabadde nsoma ku kaadi zammwe nalabye nga n'ebyuma mubikola. Ne tumuteekinga through the negotiation process ne tukkiriziganya era metal works ono yenna uwe. Nansana neeno gye bayita ebbanja emmanja. Yesebo. Entambula ebeera etya ya kasoma yammwe? Mukama wange bwe tunegotiatinga naawe ebisigadde bifuuka history. Ffe tuvunaanyizibwa ku ntambula y'ebintu okuva we tubikoledde paka gye biraga. Ffe tuvunaanyizibwa ku installations oba okubifiitingamu we biraga. Gwe oba osigadde kulaba kintu kiwedde ku nnyumba yo oba omuzungu agiyita ready to use product. Yesebo. So tutambula mpala tuddeko wano ku ziggeeti. Yesebo. Nina mukwano gwange yakamalayo poloti ye. Yesebo. Waliwo gye yagigula eyo namubanja okumala emyaka ng'eta. Yesebo. Yesebo. Adde mpera wala baseka bansekerera. Yamanja kumala emyaka ng'etaano. Nakya mukisa mulungi. Katonda wataliira nguzi. Yesebo. Yagimazeeyo. Yesebo. Naye yaŋŋambye agala kusooka kusibako gate ku poloti. Yesebo. Era atandika okuzimba. Yesebo. Kale mbadde njagala mwanjuyire gate zino. Yesebo. Yeesootinge. Yesebo. Simanyi namubuuziza gate ogenda gizimba tukoze kikomera n'agamba agenda siba sengenge eri. Yesebo. Ategeko gate sliding. Abakola gate zisliding. Zino zonna zislidinga mukama wange. Zino zonna zislidinga. Zino zonna gate zislidinga. Era ne bw'oziraba nga ziri wano si choice ezizaffe abantu tetubasalirawo. Bantu batuukirira ng'oli alina omuzungu gye yandiise preference. N'agamba nti kino kye nandiyagadde kati nnyini waakino ali Boston. Yafuna ku internet n'abawa. Yagamba ka design kano nkeegombye nnyo. Mbadde njagala ke mba munkolera. It is just a work in progress. Omuntu ayinza okitunuulira ng'alaba nti tekinnaggwa tekinnafuuyibwa langi naye ekintu kyonna kyolabanga tekinnafuuyibwa langi kibaako emitereramu kiyise kati it is still a work in progress. Naye kyasinga okumusanyula ku gate eno kankigambe era ensi ekimanye nti eno gate tugita double face. Double face kitegeeza kyolaba mu maaso kyolaba ne munda. Kati kyamusanyula nnyo nga wabeera munda kino kyalaba wabeera wabweru era kyalaba. Yesebo. Bangi batuukidde abagala enzigi z'omunda zino ez'embaawo eza furniture zibaddewo wano nga mpitirivu sanze bakazitwala nga bazirodinze tugenze kuzinstallinga nakigalala ku site. Kati kamala okutumira ku mukulu oyo omukulu oyo wa butiko munnabutiko munnaffe gate eno gy'osaana ebisale bibeera bitya? Kati ebisale temuseera nnyo mukama wange singa tuseera wandisanze olujja lukalu ekituufu kubanga si ffeffeka abakola service eno
naye bw'ogula mu invention plus olina okumanya ebintu bino wammanga omanya nti osanze abantu abatuufu abakuwa ebbeeyi entuufu ate abakolera mu budde obutuufu tukuwa guarantee of the quality ne guarantee of the time omanyi omuntu asobola okubeera nti akola ekintu ekirungi naye ng'okibanjiza mwaka era ngenda kikubuuza nina mukwano gwange yagenda eyo okukozesa enzigi z'ennyumba ne bamuwa wiiki emu nga bazimaze yazibanjiza emyezi 8 ebyo tojja bisanga ate nga muliko ne poliisi ebyo tebisobola kubaawo wano ku invention plus era tebijjangawo era omuntu waleeta order abantu batukubira nnyo online olina kuweereza inbox n'akugamba nti nabalabyeko kubanga muli wakebera ku Facebook invention plus group kweri nagambye mba following ku Facebook ne ku YouTube obadde bagendako nnyo nga oli ateeka mbotesi invention plus group ngalabe emirimu egy'enjawulo ng'oli agamba nti mbadde njagala munkolere kino ate agenze okulaba nga ne recommendations abantu ze bakola kuba comment section nazo weeziri nga all are very good reviews so omuntu bw'aba azze wano tumugarantinga okubeera nti agenda kufuna ekintu ekituufu mu budde bwakyo ate nga ne quality ematchinze nga tuzze ku by'okuzimba yesebo kino mwe mwakizimba kino ffe twakyezimbira ffe nnyini nga tetusaba contractinze wadde muntu n'omu nga bwe nakutegeezezaako ne nkugamba nti gw'otuwa buwi kirooto kyo n'otugamba nti olugero olwo luli ki nti njagala kuzimba nnyumba ya kijja ne tugamba nti ennyumba ey'ekijja yandibadde eyina eddiira eddene yandibadde eyina sitting room ennene yandibadde eyina futures bweziti ne bweziti yandibadde eyinako praying area yandibadde eyinako ki bwebanga bimakinze ne preference yo ne tutandika okuyinga ejinga architects baffe ne tukuba plan bwe tugidiscussingako ne tugenda ku bill of quantities ne tugicostinga bwe tukkiriziganya nga tutandika omulimu era tubikoze mu bifo bingi ne bwe njogerera essaawa zino invention plus nga kampuni ery'Enansana ery'Ebwebajja ery'Ebusaabala ery'Ekamwenge ery'Ekazo district ery'Ebutalejja ery'Epalisa ery'Embaale mu bifo eby'enjawulo nga abantu tubaweereza services zaabwe abamu nga bali wano lokale abalala nga bali wabweru naye olwa recommendations ne referrals nga basigala nga batuwadde emirimu tusima n'enzizi zino ez'underground walls era boreholes zolabye mu station yaffe wano ezo ziri manual twazireeta wano nga twakatandika okubeera nti tunafuna masanyalaze katugenda zikyusa tuzi automating so musima n'enzizi underground walls tujja buzi ne tumappinga ekifo kyo tetujja buzi nti tusime tuyikuule tusooka kumapinga tuyina machines ezo ebintu nga mukola bingi tukola bingi kubanga waliwo yali ambuzizza kubasima amazzi ga underground agawansi yesebo tukola bingi olw'ensonga nti tukkiriza nti engineering oba science and engineering akyayina omulimu munene gwateekeddwa okukola okukyusa eggwanga lyaffe lino Uganda ate nga fields ezisinga tetunaza adoptinga bw'ogenda eri ewaffe mu kyalo Ssembabulo ojja kugenda okusanga ng'abantu banywa amazzi n'ente naye ng'ate swamps zibali kumpi nga oli yandibadde asobola okuexcavatingawo oluzi olutonotono ne luzimbibwa n'asobola okubeera nti bateekawo kapampu ne babeera nga bafuna amazzi nga tetunabako ngerayo tuyinza okwerabira omuntu ali esooka omuwa ennamba y'essimu ennamba y'essimu eri 0702 07 8598 eyeri ku WhatsApp tugiddemu mpolampola 0702 07 85 98 oba 0392 17 51 87 eya MTN 0392 07 85 98 so enamba ezo zola ku screen osobola okuzitirako n'ofuna bannaffe aba invention plus bakola ebintu bingi nnyo wobeera nga bawulira buwulizi oba nga balaba nga tewetuukidde wano oyinza okwerekerezaayo ebimu kuba nze mbadde manyi bayokya madinisa nzigi gundi za tanka naye ate waŋŋamba nti ate basima n'amazzi wegamba bangi n'ozimba ennyumba neweetola ne woota emirembe gyo gyaggwawo etabuyisa invention plus ne bamappinga ekifo kyo ne bakusimira amazzi nebatula tanka waggulu amazzi gagapampinga bupampinzi negajja neweeyagala so tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wano waliwo kitwerabiddewo oba ndowooza ebikulu byebyo kansooke nkwebaze okuwa abavubuka emirimu tuve mukasana tuddeko ensonga eyo nkulu nnyo abavubuka b'ennaku zino banoonya omulimu negubula neweesanga omuntu ng'asomye ne degree naye ng'anoonyeza omulimu negubula ate nga tuzze tukiwira kuva mu buto nti omwana mirimu gibuze mutwaleko asome world nga ngenza okujja wano nesangawo abavubuka abasoba mu 15
webale kuwavuka mirimu. Mukama wange webale nnyo naawe kukibeera nti osobola okiraba. Olwaleero zze lunaku lwa Sande naye ate ozze singa ozze nga lwa Mande ate abantu basingako naawo. Era ntwala omukisa guno okutegeeza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu nti ffe ng'aba Invention Plus ffe abamu ku abo abayambyeko community okukyuka naddala kati ekitundu kino kyaffe kye tulimu. One nti employment abantu abali employed here bali abamu bakukyalo abalala bava back and north and south east and west ne bajja ne batugamba nti nze ogwange I'm an expert in this I'm an expert in this abalanga talina kyamanyiddeko ddala ne tubatwala through the rigorous training process ne tubatraininga ne tubateekamu values kuba waliwo olinga mulungi nnyo bw'omukwasa mashini awerodinge nga mulungi nnyo naye nga talina njogera talina mpisa asabuka n'ebigambo you know so ne tubatandika obatraininga okubateekamu empisa esobola okubayamba okusustaininga n'okusurvivinga mu community n'okubalaga nti it's not all about the job nasobola okubeera nti asobola okubeera mu nsi oyogera otya n'abantu obagumikiriza otya because sometimes it requires patience tuyinza okubeera wano for example tulina ba clients bali overseas oli nakugamba nti to be honest with you I want to use your services and I'm going to make a standing order with you on every Friday for example I'll do this remittance but Friday natuuka for one reason or the other natasobola for one reason or the other. How do you behave in such circumstances? Ate customer, customer nemutegeeragana ssente n'azikuweereza tugeze ng'oli busy ne wayita eddakiika abiri n'akuddira kati nakuweereza ssente muli babiri kati omuntu oyo n'okumukontrolinga values ezo era nga tufunye appraisals nnene abantu batukubidde amasimu nga batusiima kubanga baana bangi abavudde wano bw'otambula ku nguudo ezo zonna okuva wano paka ku kkubo kuliko workshops nga 15 naye ku 15 nga bayiga ku 15 10 nga batandikira wano era bajja ne twongera obamentaringa ne twongera obagaidinga in one thing or the other so society nayo osobola okubeera nti ekyuse so eno nengerayo pirayo ekyoto oba kyoto kati okoze bulungi okubeera nti observation eyo ogitekinze kati mu mirimu gyaffe gino egya welding and fabrication tulina kye tuyita bagala oba design omuntu gye yandiyagadde mu ddirisa bw'ayagala eddirisa lifaanane obuuma obubeeramu kati ezimu ku nsonga ezirwisa emirimu oli n'omuweereza amadirisa go n'omugamba njagala amadirisa 10 naye naakugamba nti sooka ongumiikirizeemu kuba process yo gabendinga etwalamu ku budde omusanga ng'abikola naye ng'ate alina ku outsourcing service eyo okuva ewalala ffe wano tubyewetera era tuddira emitayimbwa gino gy'olaba ne tugisalaasala nga bw'ogiraba ne tugiteeka mu muliro ne tugiteeka mu shape yonna kasitoma gy'aba yagadde si bino genda wali katwe gye babikolera katwe is here we are the katwe and beyond ate kati mukisusiza kubanga abasinga obungi bakola kiframe nagende katwe nedda sebo everything is here the science and technology gwe tuli wano zino blowers tuzezimbira wano blowers zino wate bona agende katwe bagira bati nanyola for science and technology twa designinga blower yolaba ekolera ku masanyalaze tewetaaga kugira oti omwana n'omusanga ng'alina ebicupa by'amazzi sawa yonna atuyanye sawa tunyigabunyiza switch wano emitayimbwa ne gibeera nga gisanzika okubeera nti gihitinga bwe gihitinga ne gituuka ku bending temperatures ne tutandika oziroolinga ne tuziteeka mu shape zonna ze twagala kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga eno factory ennamba so gwe wenna ali eyo ng'obadde onoonya amadinisa nzigi fensi byonna ebikwatagana n'okuzimba yo ndowooza ansa yeeno bulijjo gwe kyolinda ansa yeeno ebbeeyi yakuteesa oba omuntu ojja mugamba nti geeti eyo ngikolera miliyoni najja ate ne dizayini eriyatenebikyukamaffe kwesibite nakulabanga ogamba miliyoni so esimu eziri ku sikuriini okoze ogenda okuyitirako ko omukubireko muteeseganye obanga toliiwo kyemmanyi osobola okusindika omuntu wo najja n'alabawo kuba abantu abasinga agambe kana akagambo nti abantu abasinga alwawo okwesiga omuntu wejja kwesa kwesa ofiisi eriwa kansindika muganda wange alabewo then asooka kukwasa business so tali wala nnyo n'ekibuga gojja Nsangi waliwo stage y'Ensangi wennyini nnyini
waliwo ekipande kya ana International School wekyamireri kuba ligende Buloba ligwa paka Buloba naye tonatuuka yadde ovugako katini nnyo waliwo akalo bakayita manja wenyini n'ekipande ojja kuba okyaba kiriko invasion ojja kubeera nga ate otuukawo so mutugambe kyesitanaba kulaba neetaze neetala naye otugambe nti mulina wano gundi aluminium sinnamulaba twewala abantu ba SB4 bagamba ebintu ebitaliiyo ntwala mukisa guno kutegeeza nti bw'obanga twazikamu akadde katono tusemvule ku bigere bitono nkutwale ku factory ya aluminium ate nayo department namba mukama wange teri wano tuvaawo tuli wano mu premises zaffe zenyi tetuvaawo tetulinnya mmotoka bigere byokka tambule mpolampola tulabe naye nga mwebale kukola munnange kigendererwa kyaffe okubeera nti tukyusa obulamu bwaffe n'obw'abantu baffe nga tukola ebyo ebintu ebituufu ate ebisaanidde n'ebyo bye baagala kulo kichinga kutokutamija lemuluma bali nnyo ai bwatyo bwabeera oyo bwabanga asanyisa ebyo byakola kulamusiza ssebo assalamu alaykum so twala omukisa guno okutegeeza abantu nti bino byonna nga bwe biri wano general construction roofing plumbing electrical services ku mayumba fabrication of all engineering designs for steel and aluminium tubikola era amadisa gano gasanzeewo mu design ziri zoolabye obukomera buno kati design yiiyo eyono yali eno ate eyono yali endala n'omulala ali yasobola okusaba design endala zino nzigi za munda zino zenzigi z'oku mayumba zino ezisliding nga zibayita sliding doors eno yemu ku roofs ez'enjawulo ze tuzze tukola tulufinga era n'ekizimbe kino ffe twakyeroofingidde gwe bw'okitunulira tekikusanyusa emirimu gyerajana mwagyeddiza terigamba mbate nzimbe ennyumba ate kandeeta abakomerezi nedda ssebo experts bonna bonna we bali wano mu Invasion Plus Group. We have a database of all artisans wherever they can be to bring out the best of the works with very full and maximum inspection. Kale awatali kumbuza bweza tugende gyo baddo katugende ko mu aluminium ate era naye omulabe butya bwafaana omulimu gw'amaanyi omugongo katakunkutuki kiki ekitanda nabadde nebasa ekiro omutayimba negukutukayo bwekyapaba bwepubu ebitanda pati neyike waayo kale nasi kitanda kyokka ngambya kati ekitanda kakyesonyi ngeza okuvaayo nkwata ku lujjo dusiba bwenti omunyolo ngenze nago mpaka kudimwa diyeddinisa enkwege zatera doddimalawo weewonye lyakyoma eddirisa enkwege ziriya bannaye nkutidde zisimanya abaana ebyuma babijja wabaayo kyabiki mwabuuzenga ku bantu nyamba nti abaana bankolera ekitanda bani abaana ba Invention Plus Group of Companies obamanye bankolera ekitanda n'abazzukulu bajja kukisulako ebintu ugibwa ebiti n'otangamba kiribona nze nvudde wano gambye wano kama kyolimpa okyuse njagala enzigi bbiri wezirezi wenayo ziba 10 ozifuna leero Zubendo yokanga nojja tenyekula Invention Plus Group of Companies basangibwa Nsanji okulirana Hana International School abetaze bakubire ku not musanvu not 2 not musanvu 8598 oba not 392 emu musanvu 5187 wano wonna wanene alhamdulillah kituufu n'obutebe n'obutebe waffe garden chairs era tufuna nnyo order z'abantu ng'oli agamba nti munkolere garden chair space byo mugirina space tugirina so wembanga nina mutabani wange nga njagala okumuleeta ayige yesebo kikirizibwa bulungi nnyo era bangi nnyo abagwa mu kkowa eryo amaanyi nga mangi kati so Umaru simanyi oba ku kamera kwoli bulungi eno session njiwadde Umaru amanyi oyo mugagga waffe sawa yonna yonna agenda kuzimba bangalo sawa yonna agenda kubanga azimba bangalo soko jja wano Mr. Doctor wanjisebo kasoko jja wano kati ekirooto yesebo kyenjayanira ne muganda wange Umaru kyayanira kyekino yesebo kati obadde eri yonna gye tuli wabakamada eri wabakamada yesebo kakati wano yesebo madinisa
Yes. Gana amadinisa akomagala motero zebbeeyi ennyumba zire zabakolamu. Yes. Naye nga twagala kukyusa lugero. Yes ebo. Abavubuka tutya nnyo ebintu ebirungi. Tufiirwa ebintu ebirungi lwa kutya. Yes. Nti oba bbeeyi ne tufiirwa ate nga bw'okwata empola osobola okufuna ekintu ekyo ekirungi. Yes ebo. So wano we tuli tusaba kutwanjulirawo then tutandikira. Kati wano we tuli tuli mu gye batuyita mu aluminium department. Nga bwe nakutegezaako ku ntandikwa n'enkugamba tulina departments ez'enjawulo. By the way tulina n'essomero era bw'obadde otambula olabye ebizimbe classrooms bakuba nti ozze mu holiday. Era n'omuzikiti ogwo ssebo gwaffe nga society nga community. It's a full science village here. So kati amadinisa gano tugayita aluminium windows. Kati aluminium okwawukanako ne steel. Nti steel tujoininga mu joiningi nga tweyambisa omuliro aka welding oba spark welding. Naye kati wano tujoininga bujoinizi tusala ne tujoininga mu angles ez'enjawulo okugyayo shapes ze twetaaga zisobola okubeera nga ziri right angled oba zisobola okubeera nga za curve. Ne bwe ba curve tugeze nga abazimba church oba worshiping areas osanga amadinisa nga gali mu curve nazo tuzigyayo bulungi. Waliwo n'abantu sekinoomu n'agamba nti nazimbye country home yange ne igenda kubeera mu curve nazo tuzisala era ne tuzigyayo. So in brief, in essence, this is the aluminium department. Era zino zonna orders z'abantu abataliwo wano. Ate siwewe bulungi. Yes. Era this is just a work in progress. Nga mukyabulamu ebintu bingi okubeera nti liggwa. Mukyeyongerako. Tukyeyongerako kuba kati this is just framework. Mukyabulamu shutters ezitambula kubagana amadinisa ga sliding. Oluvannyuma lwa shutters tugenda kuteekamu obutimba mosquito nets okuprotecting ensiri okuluma abantu. Tugenda kuteekako n'endabirwamu tujje tuli installingewo nga it is a complete work done. So sijja kubuuza bbeeyi. Yes ebo. Kubanga naye ndyagala. Olyagala? Ngagala. Olwoba ogatuuseeko wano mu Invention Plus. Naye manyi no bagi importing abo importings. Nedda ssebo. Era aluminium akolebwa wano mu Uganda. Enkulaakulana gye tutuuseeko frames weeziri, shutters weeziri na buli kyuma kyonna ekyetaagisa mu department eyo weekiri. Ogwaffe gwakugasayizinga nakugajjamu finished products customers yandyetaaze. So nga sinaba kutandika kuzimba nnyumba yange kwengera teka amadinisa gange gano. Yes ebo. Gwa ali eyo oyinza okubanga bulijjo onoonya abakola amadinisa gano n'enzigi. Gano waliwo madinisa naye n'enzigi weeziri. Yes ebo era tugenda kuyingira ku abakola osobola obbakubirako kko n'obeera ng'ate gwonsooka okukola kyenjagala okukola. Era tugenda kuyingirako mu factory munda. Nziremu mpola mpola. Production facility. Kati all these are parts. Zino zonna parts ezigenda okubeera nti zigendera okwo. These are some of the works in progress. This is the head of the department. Nsaba awubire ku bantu kajjamba era ababuuzeeko Charles. Charles? Ye Charles yaduumira tiimu eno. Sikaati gundi. Charles Chilembeka. Yes ebo. Yes ebo. Amanyi mangi. Yes ebo. Masaka temuwoneka. Mwesaza lya Ssaabasajja. Manyi nti ab'e Masaka mu buli ango obasangayo. Yes. So this is the production facility. Ye factory eya aluminium. Erimu ebintu ebyenjawulo ne orders ez'enjawulo ez'abantu nga bw'oziraba zino zonna products z'abantu. Shutters ziziri zigenda mu maaso ebirala bibino zino zonna orders z'abantu SB4. Tetulina bitukola nti tubiteeke ku display tulinde omuntu abitwale. Gino gyonna mirimo gy'abantu ababeera eyo ne batwesiga. Abajja ne bakyalako n'agamba nti ebintu byange mubikoze nga bwe mbadde mbyagala kamba recommendingireyo n'omuntu omulala ne bw'otunulako mu factory mundaawo. Era ebiriyo bingi ebigenda mu maaso. Tulina ne store room endala naye tugendayo. Waliyo ebintu bwe biti biramba. Gano gonna amadinisa g'abantu. Kati eno kalina namba. Erina floors eza wansi, erina floors eza waggulu. Era nga ebintu byayo byonna tubikolera wano mu Invention Plus Group. Nze matidde. Kati tugendeko ne mu factory wali munda. Waliwo store room. Okwongera okulaga ensi. Sorry. Nze kasitantuuse wano. Kati wano wetumusalira mu angles ez'enjawulo. Zino ze machines ezikwata angle ez'enjawulo mu shapes ez'enjawulo. Nti bw'ayagala 45 tugijjayo. Bwe twagala 90 tugijjayo.
ne angles ezenjawulo endala zonna okusinziira ku shape y'eddirisa oba oluggi lwe tuli mu kukola. Yesebo. Nze matidde amaanyi mangi nnyo. So tugendeko wano mu store room. Era nga nayo ya aluminium. Yesebo. Kati zino ze offices enkulu. Bw'oba ozze n'oyingira wali ku gate, you come direct to the office. We welcome you. Akisinza okunsanyusa. Yes, please. Space oyina nnene. Yes. Si gwe ogenda kujjamba ate parking sina ate parking ake wa neighbor baba ka parking awo mugwa ate vaayo. Nedda sebo. Vaayo bayitawo. Kati no store room. Aluminium products. Zino zonna aluminium. Yeah. Ebadde ekubyeko. Ne kati bwe tugenda maaso nga tukola bikendeera. So era buli kyuma ekiri wano kirina omugaso ku nkula n'enfaanana y'eddirisa. So mu bumpimpi eyo invention plus group. Tumazeewo ebbanga lya myaka 10 almost mu kifo kino. Era nga tukoledde abantu mu Uganda yonna abali mu Uganda wano n'abali ebweru wa Uganda. Era nga tukyabaweereza. Mwebale kukolera bannayuganda. Nze mukujja badde sisuubira kintu kinene nga bwekiti. Yesebo. Naye ate I'm so surprised. Yesebo. Nti ate kyensanze. Yesebo. Kisusse ku kyembadde nkola ki? Kyobadde osuubira. Tuddeyo eno tukiwunzikira eno. Kuba we tulemera eno. Yesebo. Nyinza okubukayo n'eddinisa ate nemuntwala. Awo ndikuba ensawo. Yes. Sobola oddikuba ensawo. Dibba bubbi. Yesebo. So tukiwunzikira eno. Yesebo. Naye ng'omulimu gw'amaanyi. Amina. So era twagala okwebaza bannayuganda. Yesebo. Abakuwagidde oba babawagidde. Tudde mukasikirize? Oba tumalire wano. Yes. Tukubute buno. Yes. Manyi sometimes kankutuuze wano mukasana. Okay, good. Good. Obutebe buno tutera obbulaba eyo. Yesebo. Nga babutadde mu compound. Yesebo. Kyazizzaako ku bagenyi ne mutuulakaawo. Nawo bukolebwa wano. Yesebo. Era garden chairs zino zonna tuzinstallinga mu compound z'abantu ab'enjawulo. Oli nakugamba nti mbadde njagala ontereyo garden chairs nga 3 nga 2 mu compound yange. Design zino zonna zaffe. Sigamba nti no twagenda ku internet ne tubigugulinga. We just come up with very creative designs ne tusiraga abantu. And then ne tukikola era ne tuzinstallinga. So yensonga lwaki ebintu ebimu bye tukolera ensi tubisigazaako wano omuntu asobola okumanya olugero lwaffe luze lutambula n'obukomera buli bwonna bw'osanze wali ku gundi. Ekyali ekimu ku bigendererwa kwe kubeera nti omuntu asobola okubeera nti alabako ku bintu neyeegomba nagamba nakino bakikolera wano nakino basobola okukikola like that. So nga tuwumbawumba munnayuganda ali eyo bulijjo abadde yeebuuza nti ngenda kukolera wa enzigi zange, ngenda kukola wa tanka stand yange, ye aluminium ngenda kumugjawo mulungi mu Uganda, ki ky'osobola omugamba? Munnayuganda munnange ntwala mukisa guno kutegeeza amannya gange again nze Hussein Nsamba. Ekimpisa dokita si lwakuba nti nzijanjaba naye nina doctorate says oba PhD 2. Nasomera e Bungereza ne bampa PhD, n'ensomera ne Malaysia ne bampa PhD, n'enkomawo Uganda wano nga maze okutunuulira okusoomozebwa okuli mu society yaffe. Nze olugero lwange oba okusoomozebwa kwange oba endaba yange y'ebintu yali egamba nti tufulumiza abagraduates bangi tukyabafulumya, universities singa zifulumya abantu enkya n'eggulu, naye omulimu science ne tekinologiya gwe bikoze okukyusa obulamu bwaffe obw'abantu impact ekyali wansi. N'enkomawo wano ku ground okwongera okubeera nti nteeka amaanyi mu nkozesa ya science ne tekinologiya nga mpita mu field ey'okuzimba n'ebigenderako okukyusa empeereza y'ebintu bino eri abantu baffe. Era bw'oba ozze wano mu Invention Plus Group obeera sure nti odirinze n'abantu abatuufu. Kuba tosobola kusanga muntu atendekeddwa okutuuka ku level eya doctorate ng'ate ebintu byakola tebilaga ekyo kyali. Ekyo kimu. Ekyokubiri obeera sure nti specifications nga bwe tuzoogeddeko tugenda zituukiriza. Millimeters zesinga okulumya abantu omutwe. N'omuwa meters endala nakolera kirala ate ne yeekaza. Ebyo tetubikola. Era singa tubadde tubikola obanga bwe tutambula tetwandibaddewo myaka 10.
ekifo kino wozze tetupangisaawo wammwe ekifo kyaffe kabonero akalaga nti ekifo kikula terigamba nti omwaka ogujja nabasanze basenguka nedda ssebo ate era nga bozze otusanze mu kyaloko totusanze ku kolansi ku kkubo nti obadde oyitawo n'okyama kitegeeza nti tuyina established presence eri recognized and recognizable ate tagenda kusenguka ekyokusatu ate nga nakyo kikulu nnyo tuyina ebirooto bye twagala okutuukako wano wotusanze si we twagala okubeera ate si we tubadde emabega tuyina ebirooto bye twagala okutuukako ate ng'ebirooto ebyo tukkiriza nti tugenda bituukako nga tuyita mu mulimo guno gwe tuli mu kukola nkwagadde so mu bumpimpi tuli bamalirivu okubeera nga tukuweereza gwe munnayuganda yonna gy'oli ne bwoba tuli munnayuganda naye nga wandyesa services zaffe of recent twafunye order yabadde Congo musajja yabadde mu Congo munnayuganda yakoze recommendation yatuyise ne tugenda ne tumukolera emirimu n'abeera satisfied mwagikoledde wano mwagikoledde Congo ennyumba yabadde ya wano yabadde ya wano naye ng'omusajja mu Congo abadde alina ennyumba nga yeetaaga ku refurbishinga kuddamu kumenya kukyusa ruufu kugiteekamu madirisa kugiteekamu aluminium mu bathroom doors n'ebigenderako byonna service twagikoze yabadde bbungaawo ne tugikola omulimu ne guggwa and then the relationship remained so byebyo byonna byonna mubirabye mubiwulidde bulijjo kimumbuuza nina mbadde nina mikono gyange manyi mukama akyatuwadde omukisa oba mukama ampadde omukisa mulimu abantu abanzikirizaamu era batulaba batufollowinga balina okwebuuzaako mu buli mbeera so mikono gyange abadde banneebuuzaako ku nsonga zino buli kimu ndowooza okiwulidde gwe yeetaaga enzigi eyeetaaga amadirisa eyeetaaga okumuzimbira okusereka oyinza oba nga bazimba naye nga webuuza nti omuntu agenda okunserekera obulungi weetaaga okukuserekera wooli tolinaawo mazzi ga national water weetaaga okukusimira oluzzi abakulu bano balukola wayaling mu mayumba bamukola watuddako ate saidi ziri gye tuva mu aluminium kino kitalo obutalo wayinza okuba nga oli eyo ozimbye hotelo yo naye nga aluminium weebuuza ngenda kumugja oyinza okuba nga ozimbye ennyumba yo nga yakubeeramu naye nga weetegako aluminium buli kimu weekiri simu ziri ku screen okwo bakubirekokko ku Facebook gyetuli ne bwagenda ku YouTube mu YouTube channel n'ateekamu Invention Plus Group ajja kulaba videos ez'enjawulo n'enamba kweziri ez'emirimu egy'enjawulo egy'abantu ab'enjawulo bye tuzze tukola era ne bwakebera ku Facebook n'akebera for example Invention Plus Group oba n'akebera nze amanya gange nze kenyini director n'alaba ne kuwolo yange Nsamba Hussein Kisiki ku Facebook ndiko nga Nsamba Kisiki ajja kulaba emirimu egy'enjawulo nga tegyawukanako na gino gye tuzze tukolera abantu kalina ez'enjawulo tewali kizimbe kyo ejja kwogera nga tetukikolangako kiba kifaanana kitya kalina bangalo gwe wafunamuko okuba nga obuzaabuzibwa nkubira ku simu zange muzirina nja kubeera nga nkuwaata ennamba ya Dr. Nsamba tweyanziza nnyo abatufollowinga tweyanziza nnyo abatukkiriza tweyanziza nnyo abatuwa ku otulanga bizinensi ng'eno nojja n'otuwagira wowagira Mr. Nsamba oba owagidde nze kuba nange kigenda kumpa nnyo essanyu nga nkubidde kasimu nangamba SB4 ova wankyalirako emirimu njifuna so bannayuganda tusaba mutuwagire ate tutambuze Uganda lwaki oimporting enzigi okuva e Dubai obewe China nga invasion weri lwaki ogenda nga kati ate nga njizi jange kanzijja simanyanga eri ate nga no buli kimu weekiri wano ate nga kiri ku mutindo gwansi yonna simu zaabwe ziri ku screen okwo bakubireko kko pozi nga lewa kasembayo konna konna ndi mumativu okwongera okubeera nti mpumbawumba era nga mpunzika nja kwongera okusaba bannayuganda yonna gye muli mutukkiririzemu bannange Uganda yaffe tegenda kukulaakulanyizibwa bantu batali bannayuganda naye okukulaakulana kwa Uganda kugenda kukulaakulana ng'owagidde munnayuganda Uganda egenda kukulaakulana ng'okkiririza mu bannayuganda tulinamu kiri nti ekyebweru kyekisinga okubeera ekirungi naye nabo tebakituukako okuggyako nti batandika okubeera nti bakkiririza mu systems zaabwe n'okuwagiriŋŋana ng'abantu twesige tuwe omukisa tusobole okubeera nti tutambulira wamu bw'otuwa omukisa tokoma bukomi nti otuwadde omukisa wabula obeera oyambye era ng'oyambye bannayuganda bangi nnyo abatuli emabega abayiga abamanyi
abayina families amakulu nti network ate ku nkomerero nosigala nga n'ekigendererwa kyo ekyokubeera nti product ogifunye naye nga gweofunye product naye nga mabega wa product waliyo ebijiddeko ebirala bingi. Okay, ndowooza obubaka obwo obufunye bulungi gu Munnayuganda ali eyo osobola n'oturekomendingira omuntu yenna ayinza okuba nga muzungu tubakolera naye nga amaanyi mangi nnyo era weebale. Amina Sebo. Ku kyondaze wano Amina Sebo. Ze nsiimi. Amina Sebo. Era mbadde nsaba mukulu Wumalu Kyagaba yadde plan y'ennyumba tonaba kugikuba. Manyi afuuse Land Road. Yes Sebo. Congratulations. Yatugambye tumuyike Land Road. Yadde plan tonaba kubeera ng'ogikuba naye ojja kujja kwogererayo kuba ku discount ng'otuuse. So kuba plan mukuba ne plan bulungi nnyo era n'essaawa zino kanzigule emmotoka nga tonavaawo nkulage ezimu ku plan zetwala mu local government for approval. Mr. Wumalu tusaba ngenda kuba nga connectingayo buconnectinze bwoti omukulu bakubire plan kubira nvaako tonteka mu bintu byonvaako nze nagamba ebintu ebyo tojja binyingiza. Sebo ng'akabonero akalaga Yes, Sebo. nti Invention Plus tuli baneneko okusinga ekifaananyi oli kyayinza okutusanga ku ground. Eno plan ya nnyumba tugenda gitwala for approval mu local government. Waliwo client yatucontactinze ng'ayagala kumuzimbira ssomero. So this is the plan nga bw'ogiraba. Oli ayagala kukola ekirooto kye kyakukola nursery school. So nursery school tugenda gimuzimbira ene plan ife twagikubye. Era nga bw'obiraba essaawa zino nti kati bijulidde nursery school yino ndowooza ogiraba staff room, baby class, middle, top class. Okulaba nti essaawa zino bijulidde kugenda mu kanso. Wali kugira wali abakitekisi baffe bataddeko dda stamps kati kutwala mu town council for approvals. In brief plan tuzirina tuzikuba mu kirooto kyonna ky'olina mu lugero lwonna lw'olina nga bwe nakugambye nti we are a fledged registered company in construction. All arms of construction we are represented. Bw'ogamba architects tulina architects nga 10 si bye bino nti ate ono abadde akyali busy nedda Sebo. Tulina abalina capacity ezizimba recreation parks, tulina capacities abazimba guest houses, tulina capacities architects abasobola okudesigninga residential homes of all fashions, development institutions, whatever you can talk about. So kyekyo mukulu Wumalu mbadde nsaba omukulu ono mukwatagane akubire plan akuzimbire buli kimu n'omukyala akomewo. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga program eno ewagudde bannaffe aba Invention Plus basange wano ku Masaka Road okyamira wano Nsangi ku kikubo ekidda ebuloba ojja kubeera ng'ovuga ku katini nnyo kilometers nga 2 ogende paka ku kaalo kabayita manja ojja okusanga ekipande kyabwe okireko katini. SB kyetwera bidugamba abantu nti si Masaka yokka road gwosobola okuyitako n'otufuna abatambulira ku Mityana Road oviirako buloba nokkirira ate nokkirira bukirizi ng'ojja Nsangi instead noyita mu Katoogo akatawuni koddako the next immediate town. Okay, toyanziza nnyo toyanzeege ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Wumalu ali ku kamera ne Kamada about editor waffe mubeere bulungi mweraba.